Ogamba otya ssebo? Ndi okay. Kusanyusa okulabako. Amina. Abejinja bagamba batya ssebo? Jinja balungi nembalala mbadde nakavaayo bonna balungi. Yes ssebo. Endongo erikutwala ekya 224. Endongo etwalaganya nagenda nekuba oluyimba ng'asaaga luno lwamboneredde ne lufuuka kabona amawanga kati nyimba wano nyimba wali neera kati nse tolinze endongo endala edde mweseke. Abalokole b'ennaku zino ne mubabbaala bayimba. Watandise okufuna booking z'amabbaala? Sinaba kufuna bamabaala mbadde nfuna mikolo newalala watali bbala naye ne bamabbaala mubaleke bayimbe. Si kirungi kumalako bantu mirembe kasa tebanywa mwenge mubaleke bayimbe buli wamu. Kati wankatamu luyimba kiri wankata kati olupya baluyita kampase. Njagala kuwasa nzikiriza okuwasa ngenda kuwasa. Njagala kuwasa nzikiriza okuwasa ngenda kuwasa. Onaga wali wafuna nakuddukako owamboneredde. Muwala yandisappointinga yamenya omutima nempulira muno mwonna nga mubalaagala muno mpaka mu byenda. Waliwo omusajja bamuyita Mutoolo era twasinkana nangamba obadde ekyo mayiye wa lulimi olweru ne mugamba naye bamenya omutima. Okibula kyakugamba yakugamba atya ti obadde ki ne mugamba bamenya omutima guli kumbalaagala naye namala neŋŋuma. So kati wayimbye laavu buyimbi oba oli mu mukwano? Simanyizo kye nayimbye naye nayimbye nga ngamba nkampase. Simanyi na kye nayimbye naye nze nayimbye buyimbi. Nayimbye luyimba luva ku ntobo ya mutima gwange nga omanyi omuntu saayagadde kola kute kugwa bantu mbagweko bugwi nkyeba nange omukazi wuno kati Juma Mulokole muyaye nayagadde mbateeketeeke ku ekyo kye ŋŋendamu. Lugenda lukakutuwe mukasaabu banange mbadde nkalidde kampase bwe kaba katogo kayidde omwana mulesowa kambabuuke babadde banfudde tebali ku mukwano bali ku nsimbi tebatya Mukama bali ku mmindi batambula misana na ttumbi. Yes, kampase Juma Mulokole. Ani yakoze audio video gikoleddewa? Audio Go Records studio yange yennyini Blind Beats na masteringa. Then video St. Jude Nyanja owa Rosa Uganda yagikoze ku YouTube kweri Masavu Merere ginoonyeko Juma Mulokole endongo leke yogere. Kigambibwa nti omuwala yalabikiddeko mu video yo nga Vixen oyo omuzungu ate wamaze n'omukwana. Oyo ye mukyala gwe ngenda okuwasa kubanza sikola na video na muntu ng'oyo nga sigenda kumuwasa mpaka lwaki mba nkola n'omuzungu gwe siiwase. Okitegera kyekugamba naye ate wadde nze ngenda wasa muzungu ali eyo yenna bano oluyimba luyamba lulwanyisa n'ebisiyaga. Omusajja alina okuwasa omukyala n'omukyala afumbira eki omwami naye gwe n'oba tofunye muzungu n'ofuna omunyankole wasa omusoga wasa gwe wasa buwasa oba gwanga kinze nze nafunye muzungu tuwase. Wamusanze ku video shoot gwe yamuleese? Namusanga mu church nkolagana n'abantu sobola wasa mukazi nga atali ku side ya Katonda. So yomukundigazo ndiga ya Yesu omuntu osobola beera nandiga yomukwabo bosumba nedda asumbibwa musajja mulala bamuta Daniel, Pastor Daniel yamusumba. Kigambibwa nti ani agenda kukyawa wali okwata kati ono omuzungu namusobolote nga nkwata ki otunulira ono nga nkwata Bible n'ensoma. Abakazi walina bangi tosobola beera Juma Mulokole ate n'obeera muntu w'abakazi. Mukama akunyiigira gwe nze ndi mulokole waddala muve ku bintu by'ekiyaayi. Omuzungu nayogera naye lulimi nze siri walakizale. Luzungu, how are you? How are you? Fine. How is life? Good. Are you born again? Yes. I want to marry you. Just like that. Questioning mukawo. Soko mugambe mu luzungu biki byogwenda omukolera
abasajja balaba ebibalimi omukole mugambe mu luzungu because yawulira luzungu ndekojja kundetira okwokya yes yogera nzinza okwogera oluzungu olutakwatagana wano wamukwana otya soko mugambe goli musajja wanja lwaki mwagala kumanya gundi yange I'm going to marry you, I love you, I do what nenga mu byonna muzungu namufunye nzamulina naye simala amumanya ngobatonda bakufuna muzungu nenga gwolina yenna tribe yonna gwetwala butwazi mu kanisa temuli baana banyirirako kanisa gyosumba abaddugavu mu kanisa ndera kanisa tosobola kuwasa bonna kati bayinza okubeera munengera balina abagenda okubawasa kati mbasobola ate kujja kubali nze sebo ntwale omusumba olina obeera n'empisa ng'oyagaliza bw'oba onoonya mpapula ezogenda ebweru mpapula eziba zizze njagenda naye size noonya nze nkuga ngenda kuwasa noonya bufumbo no njagala kuggumira mbeera omusajja aggumidde mu nsi owaaye waliwo bitambulatambula ku intaneti okwo twagudde ku sala ya pasita Bujingo pasitani Bujingo esala netabula abantu ne bulijjo abasumba basaba esaala saala kyeyo esala ya Kamulali eti egenda etya soko gisabemu awo omusajja yagisabye sife ebigambo byayogedde twabiwulidde kugamba bintu mbirabye esaala njirabye kugamba nkambwe naye nja kusaba omusumba Bujingo ndowooza akakanyemuko kali ku busungu kubanga abantu nga olaba abaana ewaka mwana ayinza okubazanyazanya awo namenya ekikopo oba esuwaani nonyigamu ng'omuzadde n'obaako by'omwana okola naye omala n'omukola ki ate be bantu betulina okusumba okubalaga Kristo kugamba obusungu bukakane musumba agonzegozemu naye nzikiriza Katonda yagenda kusabayo esaala endala nga ŋŋonvuko okusinga eri kubanga eri erabika ekalubiriza abagiwulira matu gaganye naye nange kennyini tujja kulaba engeri gye tujja okukikolamu naye ŋŋamba bugambi nti agonzemuko kakane nga teweeridde mu bigambo eyo essaala gyeri mu basumba ey'okusogonyola abantu bonna bali mu nnyumba esaala si nnungi naddala mu bayibuli mweri mu bayibuli waliwo abaasabanga esaala bwe zityo kyesaagala kuyingiramu naye ndowooza musumba alina ensonga lwaki yasobodde kukambuwala bw'atyo mu mbeera efaanaganako ng'ekyo nga ggwe omulokole Katonda addamu essaala okuva oluvannyuma lw'oyo agisabye oba asooka atunula mu kintu kyasabye alabe oba kisoboka agitunulamu naye era bayibuli egamba ntokomanga ku muntu afukiddwako amafuta nammwe abatakulatakula omusumba okumugyamu essaala bwetyo ndowooza si kirungi temukola ebyo ebintu naye nga saagala nnyo kuyingira nnyo essaala eyo kubanga erimu statements eziwera saagala nnyo ziyingiramu nnyo naye nkakasa bulungi olunaku lumu omusumba agenda sabayo essaala nga si nkambwe bwentyo nkizeemu olwokubanga ndi musumba omanyi otya omuntu yafukibwako amafuta era omumanya kati era omuntu afukiddwako amafuta omulaba nti aliko akabonero ka Katonda si kirungi kumulumba direct ayinza okusogonyerera kifaananyi ki kyabasiigamu abasumba ayinza okusogonyerera obwerere wange kifaananyi ki kyabasiigamu abasumba tewali kifaananyi kyatusiiga kubanga buli muntu atambula lugendo lwe ate munaye tosobola kumanya biri deep mu muntu ayinza okuba alina ensonga ze okusinziira ku ye ng'omuntu ze saalyagadde okuyingiramu ennyo ate n'ekyokubiri kyemanyi one time musobola okufunayo ekyasi nemumugwako eyo mu free time nayongera okubanyonyola gwenga omusumba omuntu wakunyiiza ennyo weerulanako otya nsooka kumusonyiwa era ng'omuntu omuntu anyiiza ennyo naye si mulungi olina okumubuulira n'omugamba nsaagala kunyiiza nnyo kuba lwaki aba akunyiiza nnyo bwatyo naye era kirungi nnyo omuntu n'omusonyiwa kubanga bayibuli eyogera kusonyiwa so tusuubire esaala egenda kwanukulwa
mukama agenda giddamu oyabujingo. Munaye engeri Katonda gy'otasobola kumupimira kubanga wali mukulu Katonda owobaaza olwedda nedda sisobola kumwogerera nnyo ku nsonga ezo naye nsuubira ajja kubaawo ekibaawo. Engeri gy'oli omuyimbi ate nga naye alina akayimba Kasongo yeeye tusuubire kyanakuwa kolabo omukakanya obusungu. Akayimba ako kalungi nnyo Akaliwa ate yaddamu n'akayimba akakasongo agende maaso n'okutuyiyiza obuyimba obunyuma. Yesebo kagambo kikugamba abalabi bo akasembayo. Akagambo keŋŋamba kali kamu nti oluyimba lwange olwa Kampase luli out jangu ku YouTube olulabe. Juma Mulokole nkyabawa music omulala musigale nga mungoberera kyavaamu amasavu endongo eyogere endongo eseke. Kulikayo wa Lutalo wa muganda Lutalo. Lutalo yakoze ekintu kwegamba kizzaamu amaanyi kukakana nga abantu bazze nga tujjuza Serena masavu meerere mwe bali muwagira sente zabaddewo twayodde sente mwe bali kuwagira David Lutalo nange Juma Mulokole mwe bali kunjagala mukama bawumbisa.